Lunjera muliza mulungi wa Daily Still Hope. Nina ka video mwina njagala mukamakinge. Waliwo tuli mu Gwakutaano. Kyovala nali ninza okaleeta waliwo yalagula nti wakati w'Ogwokutaano n'Ogwomunaana mu Uganda mugenda kubeeramu civil war wa mugenda kubeeramu olutalo. Oyo muntu mutero mulaba ku TikTok yali aterobera nnyo ku TikTok wamuyita esimanyi brother Innocent. Oyo omu Western oyo yali akwata abakazi mu bitundu ebyekyama nga abalagula babasikamu mizimu ne mabeere. Bamukyaza ku Sanyuka TV naawe obunabbi. Lwaki mbireese? Abantu bangi bamukiririzamu n'abalokole. Si mulokole, Mukatuliki. Mukatuliki is a Catholic. Bunaye naye ate awo obunabbi. Bw'awonya akola ebyamagero. Ndowooza kansooke nkuteereyo ka video ako omala okukalaba atujje tutemeteme ensonga. Mbulira ku ggwanga lyo erya Uganda. Oliraba wa kigenda kubeerawo. Bingi byenjogedde mu Uganda n'obutambo obubaddewo. Simanyi mubadde mubugoberera. Ngaki njagala ombuli ekigenda okubeera mu Uganda in a year's time. Mu myaka egidako emabe? Mu mwaka gumu mu maaso. Mu mwaka ogudako mu maaso? Lwaki kanjogere ne ku guno gwennyini? Nyinza kugamba nti guno mwezi gwa 2 guno tutandika gwa kusatu leero. Tutandika gwa kusatu. Ngenda kugamba nti okuva mu mwezi ogw'okutaano okutuuka gw'omunaana nyinza okugamba nti Uganda ejja kuba nga eriko olutalo, erimu olutalo. Nyinza okugamba nti Uganda ejja kuba erimu olutalo mu mwezi kutandika ogw'okutaano okugenda kati nze nkuwa period gye ndaba obuwanvu bwe ndabako. Nyinza okugamba nti Uganda ejja kubaako olutalo. Obijjawa mu muto gwange Katonda mbuulira. Lutalo lutya lw'ebigambo? Nikambuze katono nnyo. Gwe ng'omuntu okkiriza nti wali abantu abalaba eby'omu maaso? Gw'olaba eby'omu maaso? Otya? Nga bwe ndi mukugamba kati bye ndi mukugamba. Lutalo ki lw'oyogerako? Lw'emmundu, lw'ebigambo, lwaki? Katolaba ogenda kutuuka mu gw'omunaana nga si basaba okusaba nnyo, abasaba okusaba nnyo. Olaba abantu bano bwe bayingiza mu Uganda nti baze kuyamba babayamba kuva mu nsi z'ewaabwe ezisinga z'entalo bwe zigenda kutandikira Uganda. Obwannabbi? Obijjawa? Mu muto gwange olanga bwe nkulaba. Mu mutwe gwo bijjamu bitya? Olaba nga bwe nkulaba kati yeeyo sayansi y'obwongo gy'oyina kubanga olaba tikisoboka. Bijjamu bitya? Twagala kutegeera sayansi. Bane njagala bandaba ku TV. Yemabega. Tuwuliriza. Linda mu Katonda. Kyekikuyamba okutegeera ebintu bino? Kite kinyamba? No, nyina maanyi. Oyogera ne Katonda? Bulungi nnyo. Bulungi. Singa soogera naye sandi tiwandira bye byolaba. Ndiri wasemba okwogera ne Katonda. Nyinza kugamba nti buli lunaku njogera naye. Oyogeddeko naye leero? Kubulira nekyo njogedde naye. Nakitegedde nti bwe najja wano era bwe benzize nabo mbagambe. Za bulungi ka video ate naawe makinga bulungi njagala okatereke ensonga lwaki nkakuwadde. Tukikoze lwaki otegere nti obunabbi bungi naye obusinga bwa bulimba. Kakati ekyo ekintu wekigwa ku bantu abatamanyi Katonda afiya mpitirivu egwa mu bo era nalabeeka abamu nga batandise obikkiriza olwa bino ebyakabaka okubanga abantu bamubanja taliiwo ne balowooza mbu olutalo aluyinza okuba nga alugenda kutandikira awo. Waliwo ne ka video waliwo era nabbi omu yalagudde Kenya nti pulezidenti waayo ayinza okufa. Ne tulabako ne nabbi omu ewa Nigeria era yalagudde ebyakabaka wa Buganda. So bannabbi bangi era confusion nyingi naye kisinga byonna tutunulire Katonda kuba ne Sitaani kati ali busy alagula ate ebibye byakuleeta ntiisa. Ate tugambye nti obunabbi tebuliyo. Katonda agaba obunabbi gye buli obutuufu era abantu abawa obunabbi. Naye tulina okuba nga ate twegendereza
manyi Katonda wagabira specific time ti between ogwokutaano n'ogwomunaana mbu waliwo obunabbi omanya waliwo olutalo ekyo kintu kibeera very true wekiba nga kivudde eri Katonda lowooza omuwulidde ate abantu bangi bakozesa akakodi ako nti kujjako nga basabye nnyo okiraba nti ateekawo options bbiri wagenda kubeerawo olutalo naye kujjako nga basabye nnyo ekitegeeza yedifendinze we basaba ennyo mbu terujavaawo kati we lutabaawo ajja kugamba nabagamba kujjako nga basabye nnyo abasabi basabye terwalabise we lulabika nagamba era na story nakola ki nabagamba kati aba tawadde bunnabbi ate tere mu katuli kyawa bunnabbi kubanga obunnabbi buweebwa omwoyo wa Katonda yagaba obunnabbi so abo bachwezi be babali ku mitwe be babakozesa manyi omwoyo gw'abachwezi guli stubborn era nagwo gulagula guli stubborn era oba tomanyi izooza Katonda yali kwogera gukozesa abantu ne balowooza nti Katonda yabali bakozesa nenga mwoyo gw'abachwezi so oyo gaye yali nnyo ku TikTok okwo akusabira nakwata mu mabeere g'abakyala akwata eno mu bitundu ebyekyama asimanyi oba mwoyo kyoyo bw'aba asikayo byokoola bw'aba asikayo byokoola asimanyi oba mwoyo kyoyo atasobola kubanga abijjayo so twegendereze ebintu bye tuwuliriza era abangi batandise omubiriivingiramu mwe muli n'abalokole bajja kukomekereza nga bakoze ki nga bagende mu bamulabe abeeko byabalagula naye feka tutunule gwokutaano guno gwe tulimu ekirungi akavidiyo nkalese muki mu budde obutuufu bituni ogwokutaano ogw'omunaana kati katunulire tulabe mwegi emyezi 3 oba omuyaaye kyeyayogedde akigenda kubeerawo ze sibikkiriza era oyo bachwezi be bamukozesa omukatuli kyoyo kusinziira ku bintu bye byabadde azaakola ki byabadde azaakola omanyi guno omulembe ng'onoomanyika mangu lagula yogera ku bannabbi b'obulimba ate abasumba abanene yogamba nagenda emagombe oba nagenda mu ggulu it's very easy kuba abantu bebaagala abantu ebintu ebiri developmental tebabyagala spiritual baagala bintu bya biboozi bya ku street ebeerawo byogera abantu bajja kubanga ate bakufollowinga naye nze nkuwadde akatambi ako katereke olabira ogw'omunaana nga gweddeko nga tewali kiriwo amanya oyo abachwezi bamuliko era be bamukozesa nze sibikkiriza era tebyayogedde ate bigenda kubanga bibaawo kakati ndowooza mu paati ey'okubiri angenda kuba nga nkuleetera ki waliwo omuntu gwe nayogedde naye lwakuba yaganye okujja ku kamera oba akyaganye yaŋambye Mukama yamulaze next president president agenda okuba nga addako mu ggwanga Uganda so fana akasinkana abantu 3 naye nze ekintabula oba ekyongedde okuba nga kinnumya omutwe kati tebakwatagana bano abasatu buli omu ayogera kirala kakati neneewuunya Katonda kyoyo asobola okuba nga awa abantu be message ninga message ezo tezikola ki tezikwatagana nanyumizaako naye kiwanvuko era obubaka obwo nja bukuleetera yayogedde ku mwaka gwa 2026 in fact from starting next year mu October awo ebiyinza okubaawo mu ggwanga Uganda paka mwezi ogw'okumeka ogw'okutaano 2026 yayogedde Mukama bikimbo bye yamulaze nagadde omuleeta ku kamera yaganyi naye emboozi yagintisse nje baleetere obubaka nja bubaleete nabo mubuulirize mu butereke tutegeere who is fooling who so lowooza kyekyo kyenjagadde okuba nga tunyumyamu ekiro ky'olunaku olwaleero tujja kusisinkana olunaku olw'enkya gwe yeetaaga linki gisabe tugenda kuba nga tugikuwa sobola okuba nga tugenda mu nsi y'omwoyo ey'okwolesebwa n'ebirooto tutegeere tutaganjule biki kye bitegeeza oleme kubanga ate olimbibwa oleme kubanga ate obula mu nsi ey'omwoyo linki gisabaawo tujja kuba tugikuwa era vidiyo gye ziri ezimala ate n'endala tukyaziteekayo olunaku olwaleero twogedde ku kuloota ki ng'obuze okuloota
nga olaba olusozi oba walampa olusozi oba ogwa okuva ku lusozi. So linki gisabaawo tujja kuba tugikuwa, ndowooza enkya nja kuba nkola ki, nzija n'obubaka obwo. Omuntu oyo gwe nanyumizaako naye akaseera akawera n'atulaga nti okuva mu mwezi ogw'ekkumi 2025 paka omwezi ogwokutaano 2026 wandibaawo ekiyiwa omusaayi oba okuyiwa omusaayi. Tanaga mwesibe 2 ebigambo si byange wabula by'oyo gwe nanyumizaako naye. Ndowooza musule bulungi. Mwera.